abekalakasi ombadde abatuuze abo mu kizinga kino abasuubuzi wamu n'abavuzi b'ebidduka bazibye oluguudo awali omugga Lukolo ogwaabomose nga bagamba nti kino kibadde kitadde obulamu bwabwe ku bunkenke. Bano okutuuka okwekalakaasa kiridde okufiirwa ebyamaguzi byabwe ebitokomokera mu mugga guno kumpi buli lunaku n'okwonoona ebidduka byabwe nga mmoloka eziggwa mu mugga guno kyokka nga abakulembeze tebafaayo. Ku district tuli banyiivu nnyo olwayunula kubanga yunula eweebwa ssente buli mwezi oba buli mwaka okulabirira oluguudo luno okulaba nti terwonooneka. Naye kati abantu baba batuuse okufiira mu luguudo nga ssente gye ziri kyannaku nnyo. Kye tusaba mukyala Kajene yaze mu yunula wasikidde babbi naye tetwagala ofuuke mubbi mu mwezi gumu oba ebiri. Luno oluguudo lwa gavumenti si lwa district era buvunaanyizibwa bwa gavumenti okufaayo okukola oluguudo luno. Gavumenti okukola wano tetuyamba buyambi naye etuukiriza oluwalo lwayo. Bano bakutte ebipande ebivumirira minisitule y'ebyenguudo ssaako kusimba ebitooke mu luguudo luno nga boogerera amafuukuule abakulembeze ba disitulikiti eno nga bagamba nti tebaganyuddwa mu nsolo omungi okuva mu kizinga kino. Gavumenti kegeza neesitula ttiya gaasi nga tuli wano twekalakaasa. Tugenda kulwanagana ne poliisi yo tujja gikuba bukubi. Tugenda kisitukira mu ndowooza ensonga muzirabye. Kati teberezaamu singa abadde omukyala ng'ono ng'akutte omwana. Omwana abadde alama. Ono omuvubuka singa pikipiki emugwiridde n'emwebakira. Omaka bwetwalinda lwakanja tadda kumbya. Kingi bosa nadda waffe. Tamanyi kkubo bwe lifaanana. Kkubo tebaddanga kujja kulambulako okulaba lifaanana. Leero nze nanjo. Emyaka 13 kyanga likolebwa. Tebaddanga. Ekizinga kino kiriko emyalo 13 nga gye gimu ku bivaamu omusolo ogukwatidde ebyenfuna bya disitulikiti eno y'Empigi. Omugga guno ogwaabomose guwezaako kilomita nga 5 nga gugatta ekizinga kino ku luguudo lw'e Masaka. Obadde okuwanagana wakati w'abatuuze n'abamu ku bakozi b'oluguudo luno abasindikiddwa okweta ebigoma okutindira oluguudo luno ng'abatuuze bagamba nti kino aba disitulikiti bakikoze okubawuddiisa basobole okwakakkanya. Bino badde bikyali bityo omusuubuzi abadde atisse emmwanyi ze nagwa mu mugga guno ne zitokomokera mu mazzi gano era nga naye abuze katono okufiiramu. Abeekalakasi bawalirizza abakungu b'ekitongole kino eky'ebyenguudo abadde bazze kwetegereza oluguudo luno engeri girooneseemu okukola emmwanyi zino zibadde zigudde mu mazzi gye zibadde zirina okulaga wadde nga bo babadde tebakisiimye. Poliisi y'ewama oluwulidde okwekalakasa kuno neyungula abawanvu n'abampi kutuuka mu kifo kino okuziyiza embeera eno ebadde esajjuse. Mukozesa obi kukola ki? Kuteeka kasasiro zino ku luguudo. Todamu. Abatuuze babadde ekitongole ky'ebyenguudo ebbanga lya ssabbiiti emu yokka nga oluguudo luno lukoleddwa. Alozia Sengendo kwa BSTV Mpigi. Nga weguyita wafuwe wati balina okujjukiza gavumenti omuvunaanyizibwa bwayo. Ennaku 7 bwe ziggwayo wano teri kuddamu kukonawo musolo.